Akulembedde ekiro kya leero poliisi esiibye ku mugomyo, emiggo givuze mu kibuga, ofiisi ziggaddwa, pulezidenti yatawe n'akalulu akawuuse buva. Poliisi mu Kampala n'emiriraano olwaleero esiibye ku mugomyo ng'egezaako okussa mu nkola ebiragiro ebyayisiddwa omukulembeze w'eggwanga mu kiseera kino ng'eggwanga limeggana n'ekirwadde ki COVID-19 ekifuuse essaanya. Pulezidenti Yoweri Museveni eggwanga yalizizza ku muggalo olunaku lw'eggulo nga mu kyo yaweza entambula ey'olukale okuggyako ng'ekidduka kitwala mulwadde oba abakozi ab'enkizo ate nga mmotoka erina okutambuza abantu babiri bokka. Pulezidenti era yaweze boodabooda okutikka abasaabaze okuggyako emigugu gyokka mu ngeri y'emu aba boodabooda balina kukoma kukola ssaawa 11 ez'akawungeezi. Stay where you are for 42 days. Why 42 days? Because we know that this virus, once it doesn't spread, public, private vehicles or boda will only move to transport the patient, the ill, of whatever illness, on authentication and availability of evidence from either LFC1, RDC, or a health worker. So, the vehicles will only be allowed to move if they are carrying a patient, either from the village to the health center 3, or from health center 3 to the district, but on referral by the medical worker at the health center 3. Olwaleero mu Kampala n'emiriraano abantu bakedde Nawanki okweyiwa mu kibuga mu bungi ddala, bakira abamu basimba kasooli okuva ewaabwe okutuuka mu kibuga, abandi balinnyeewo zi boodabooda ne basaliikiriza eyo mu buwunjiwunji okutuuka mu kibuga, abalala beerippye ku biroole n'obugaali bumaanyi ga kifuba. Poliisi esiibye egobagana n'abantu bano bave mu kibuga era obwedde basindiikiriza baddeeka bawone okukwatibwa ekirwadde lumiimamawuggwe kyokka mpaawo omuntu yenna gwekutte. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Loko Weyesigire agambye nti ebikwekweto eby'okugoba abantu mu kibuga byakugendera ddala mu maaso. Poliisi olunaku olwaleero ebadde egoba abantu abadde bazze mu kibuga okuba nti bakola emirimu ate nga bakimanyi olungi omukulembeze olunaku olwajjo yalagidde oba yawabudde amaduuka gakeedo kubanga gaggalo. N'abatembeeyi nabo babadde bagobebwamu nga kwotadde n'ababatundira ku luguudo. Teri muntu n'omu akwatiddwa wabula okubategeeza nti tebalina kubanga bakakkalabya emirimu gyabwe kujjako abo be bakkiriza. Titwagala bantu mu kibuga nga tebalina bye bakolamu. Ng'oggyeko abatambuza ebigere, emmotoka ez'obwannannyini nazo zibadde nnyingi ddala nga zeewuuba ku kkubo newankubadde zaaweereddwa era okutwaliramu poliisi bakira eyogeraziganya nabo ne baddereeva n'ebaleka okweyongerayo. Ku nguudo ezisinga obungi ezingira ekibuga Kampala agamba ng'olw'Entebbe, Kira Road, oluguudo olugenda e Bombo, olw'Eggayaza, olugenda e Jjinja Masaka n'awalala obwedda zikubyeko mmotoka eza buyonjo bakira ezisinganya n'ebiroole ne boodabooda. Luke Oyesigire amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano agambye nti baddereeva abasinga obungi obwedda bennyonnyolako ng'abamu beewolereza nti batwala balwadde kyokka abalabudde nti balekamanye kubanga ennaku ezinaddako ebikwekweto bigenda kweyongeramu amaanyi ng'atalina bukakafu ku byayogera si wakukkirizibwa ku luguudo. Mu ngeri y'emu alabudde abagoba ba boodabooda abasaliikiriza mu bukubokubo ne batikka abasaabaze nti nabo ke banaabagwa mu ttaano kajja kubajjuutuka. Ab'emmotoka ati babadde mu Kampala mwokka wabula ne ku muliraano mu disitulikiti y'e Wakiso n'ebitundu ebimu eby'emukono. Mu kiseera kye kimu omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Masaka Fred Bamwine alabudde ne ssekulabula bannannyini bbaala abakyebbirira ne batunda omwenge mu kiseera kino eky'omuggalo. Bamwine era alabudde abagoba ba boodabooda abazivuga mu budde obwa kafyu n'abakyasaagisa ekirwadde kya COVID-19 nti balekamanye ng'akuza n'owebbwa. Okusomoozebwa ku nkyala okunene nti masika abantu baziina naye bazambala bubi. Osanga masika muntu ajja agiina n'agitadde wansi ku mumwa agitadde mu kalevu, abalala bazambadde nga nekeresi. Tukyalinamu abavubuka ba boodabooda abatana bakkiriza bulungi kugoberera. Osanga omuntu avuga boodabooda ssaawa 6 gw'ekiro ng'alina omusaabaze. Ezo empulunguse zikyalimu naye kinkakasa twamaze dda kuyungula ab'ebyokwerinda tugenda kulaba tuteeka ebikwekweto mu lukanyomero okulaba nti aba boodabooda tubavuga kiro. Wabula RDC Bamwine asabye abakuumaddembe okukolagana obulungi ne bannamawulire abatambula mu ssaawa eza kafyu olw'obuvunaanyizibwa bwe balina okusaasaanya amawulire ag'okulwanyisa COVID. Bannamawulire nabo they are part of us. Actually nze ngamba nti bali mu ofiisi yange. Abamawulire mbayita essential workers kubanga nabo mulimu gwakola kutuusa abantu ku mawulire kutubuulira biki ebifu mu bitundu by'enjawulo mulimu mukulu. N'olwekyo abamawulire na district task force
yabawadde accreditation nebakkiriza kubanga batambula batuukize bulungi obuvunaanyizibwa bwabwe. Ebyo nga bikyali bityo abakulembeze b'abasuubuzi mu kibuga Kampala bawanda muliro ne gyebuli eno olw'emigga emingi egikubiddwa abantu baabwe olwaleero poliisi babadde egezaako okubatangira okugenda mu kibuga. Bano bagambye nti olwaleero bannansi babadde balundibwa bulindibwa nga nte nti kyokka ekyokubakuba si kye kyabadde eky'amagezi era si kye kijja okumalawo ekirwadde wabula basaanye basomesebwe ku kye balina okukola. Ssentebe w'ekibiina ekigatta abasuubuzi abakolera ku bizimbe by'obusuubuzi mu Kampala ekya Kampala New Generation Traders Association John Kabanda agambye nti emiggo nga teginnaba kutta basuubuzi gavumenti esaanye ekkiriza abantu bayingire ekibuga bajje emmaali yaabwe mu maduuka ebintu bye babitwale babitundire eka ekyo bwe kinaggwa tebajja kwalaba mu kibuga. Kabanda agambye nti abasuubuzi abamu babadde balese ssente zaabwe nkalu mu maduuka nga kikwasa ennaku okubagaana okuggulawo bajjeyo akasente akanaabayisa mu muggalo. Muggule akeedi zammwe ffe tujja ebintu byaffe mu maduuka gammwe. Lockdown bw'anaggwa nga tukomawo tewali buzibu. Ne tumaze okusasula ssente. Tewaliwo muntu yenna yenna gwe babanja. Abasajja ebigi babikubyeko omuliro. Muggule akeedi kubanga twabasasudde tujjemu ebintu byaffe tubitwale tunonye gye tusobola okubitereka paka tunava mu lockdown nga n'ekirwadde kigenze obanga abantu bamaze okubagema. Ono agambye nti singa gavumenti yabakkiriza okujja ebintu byabwe mu maduuka baakubitundira ku mutimbagano era ababodaboda be bajja okubayamba nga babitambuza. Mutuwe ebintu byaffe ffe abatayagala kutereka bintu byaffe mu maduuka gammwe tetulina ssente za kusasula bbanga lye tutakoledde mu bizimbe. Mwe temulowooza nti ku luno muyinza okuddamu tukwata obujeganga luli. Tusaba gavumenti eveeyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni buveeyo essaawa zino muduumire abasajja bano batuwe ebintu byaffe. Titulina ssente za kusasula. Tubaddewo ng'abantu basiiba ku mpaga tebakoze wadde n'ekikumi naddayo eka nga bwe yazze. Kati katuggyemu ebintu twayize n'okukolera ku mitimbagano nti omuntu ebintu obiteekayo ne babiraba ne baggulako omuntu n'omuweereza. Bodaboda zitambula n'emmotoka enneetisi tunaabitikkako ne babibatwalira bakasitoma gye bali. Mu buufu bwe bumu ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Bugweri mu Busoga bagadde ofiisi za disitulikiti eyo okumala ssabbiiti 2 oluvannyuma lw'okukizuula nti abakozi abamu balina ekirwadde ki COVID-19. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Bugweri Gulume Richard yakakasiza bino byonna n'agamba nti okutwalira awamu baakebedde abakozi ne bakizuula nti 28 ku bakozi 13 abakolera ku kitebe kya disitulikiti balina ekirwadde. Gulume asabye abakozi bano okweyawula ku balala okutuuka nga bateredde n'asaba n'abatuuze mu disitulikiti eyo bongere okwekuuma nga bagoberera ebiragiro bya gavumenti ebyokulwanyisa ekirwadde. Ate mu disitulikiti eyiga nga ababodaboda bawanjagidde omukulembeze w'eggwanga abaddiremu waakiri abakkirize batikko omusaabaze omwomu bafune ku kye balya. Aboogeddeko ne Kyabassa bagamba nti emigugu gye babagambye okutikka eyo mu kyalo tegiriiyo ate nga ne pikipiki ze bavuga za bagagga. Omuwabuzi oba omuwamagezi wayiganga municipality bodaboda station bubyabayirewo obwire nga muzeeyi ali kwogera byatukosisa era biritukosa tubaire tugumira embeera ey'okubeeka omuntu omulala oyo aba ni masiki aba ni masiki nga abavuga era nga tugezizaako okuboneka nti tuyamba embeera olw'okubanga piki tuno dibaire ng'etusinga bungi twadde ewola sima empeereza ye ayi wabula omulimu gwaife ogwa bodaboda izigirizibwa ino saba okuva gyali aboneke nga abantu oboneke nga tubeeko omuntu mulala twidda kugondera ebiragiro twidda atambulira mu kafiyu nga bwe amateeka bwe galagira aye nga beesa omuntu akumasiki twena twiddi nti obulwaire buliyo aye enda gye tukolerera zirangeri yona enagikuuma nakwedodonadona ddembe ly'obutaweebuulwa singa oba oteeberezebwa okubeera n'ekirwadde kya COVID-19 nga munnamateeka Majerani Kazibe bw'annyonnyola. Kimenya amateeka omukozesa yenna bw'abanga ategedde nti omukozi we ayina obuzibu oba obubonero obukwata ku bulwadde buno obwa COVID n'atandika okumwogerako oba okusamasama n'ebigambo ng'agezaako okumuweebuula eri bakozi banne. Era singa omukozi oyo akimanya nti mukama we yamwogeddeko ebigambo ebitali bituufu oba nti ddala alina obubonero obw'obulwadde buno, omukozi oyo asobola okuwawaabira mukama we era mukama we singa omusango guba gumusse mu vi asobola okutanzibwa ensimbi ezitaka wansi wa bukadde 3. Mu mateeka
agafuga ebyobulamu. Gavumenti ya Uganda yeyamye okwongera amaanyi mu kujjanjaba abalwadde ba sickle cell naddala ku muntu wa bulijjo wa wansi mu kaweefube gweriko okulwanyisa ekirwadde kino kituulira ddala ku nfeete. Bino ebijjidde ng'olwaleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okwefumiitiriza n'okukuza olunaku olwa sickle cell ku mulamwa oguluubirira okwongera obujjanjabi eri abalwadde ba Nalubiri okulw'obulamu obulungi. We tutuukidde leero nga wano mu Uganda abaana 200,000 be bazaalibwa n'ekirwadde kino ekya sickle cell buli mwaka. Dr. Charles Kiyaga akulira eby'okujjanjaba ekirwadde kya sickle cell mu minisitule y'ebyobulamu agambye nti bagenda kutandika n'okubangula abasawo ku ngeri gye basobola okujjanjabamu obulwadde bwa sickle cells era bagenda kuteekawo amalwaliro agajjanjaba ekirwadde ekyo mu bitundu eby'enjawulo kwe kusaba abantu bafeeyo okwekebeza obulwadde buno n'abaana baabwe bamanye bwe bayimiridde. So ngaffe ministry y'ebyobulamu tukola butawero okuimprovinga services ez'abalwadde ba sickle cell era tulina campaign nnene ey'okuimprovinga care. Tugenda kutandika okusomesa abasawo engeri y'okumanaginga mu sickle cell n'okuteekawo sickle cell clinics. Tugenda n'okuleeta eddagala lino lye bayita hydroxyurea already tutandise naye tugenda kwongera ku quantities libeere nga liri accessible ng'abantu basobola oddifuna. Sente ntono naye ne mu malwaliro ga gavumenti nga lijja kubaayo obwereere. Mwaga amalwaliro mutana tutadde clinics zino. So tukola kaweefube yenna okulanga tuyamba abalwadde ba sickle cell. Minisita y'ebyobulamu bwakaka bwa Buganda Dr. Prosperous Nankinu Kavuma alabudde abazadde bongere okufaayo ku baana abali mu mbeera bw'etyo okutaasa obulamu bwabwe. Era twagala nnyo abantu abaagala okuzaala okusooka okukebera obutoffaali balabe tebagenda kuzaala mwana alina katoffaali ako aka Nalubiri. Ate era okutwaliza awamu twagala okwongera okujjukiza abantu tuleme okusosola abaana baffe abalina Nalubiri kubanga tegwali musango gwabwe. Ate abaana abo bagendera abaana ng'abalala baagala okuzannya, beetaaga okulya obulungi, beetaaga okulabirira. Buli muntu singa afunayo omwana gwasobola okukwasizaako alina Nalubiri n'abeera musanyufu mu nsi n'akula bulungi kijja kuyamba nnyo okuggusa omulimu gwa Ssaabasajja. Poliisi ey'oku Jinja Road mu Kampala etandise okunoonyereza ku mugoba wa bodaboda afiiridde ku pikipiki enkyaleero ssaawa zibadde nga 5 ez'akalasamayanzi ku luguudo lwa Lugogo bypass. Afudde ye Teebaddeewo Ibrahim ng'abadde avuga bodaboda namba UER 155H. Abatuuze batemeza ku poliisi mu bwangu n'esitukiramu era eggyeewo omulambo ne gutwalibwa mu ddwaliro e Mulago. Poliisi etegeeza nti abooluganda lw'omugenzi bakkiriza nti omuntu waabadde n'ekirwadde ekimusumbuwa era mu kifo waafiiridde basanzewo empeke zibateebereza nti zeeyamize era ezo ze bagenda okweyambisa mu kunoonyereza ekivuddeko omusajja ono okufa. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Emiran Luko yeesigire akubiriza bannayuganda bongere okwekuuma mu kiseera nga kino. Poliisi etandise okunoonyereza kufa kw'omwami ategerekesa amanya nti ye Teebaddeewo Ibrahim w'alina emyaka 35 nga badde avuga pikipiki ng'ono olunaku olwaleero asangiddwa okuliraana edduuka erimu ku Lugogo bypass nga paakinze ng'afiiridde ku piki. Abatuuze abamulabye bayise ab'ebyokwerinda n'ab'ebyokwerinda ne bayita abasawo abakugu basobola okuba nti no bajjawo omulambo gwe ogutwaliddwa mu ggwanika okugwekebejja. Wabula ab'eŋŋanda bwe bazze ku sitationi batutegeezezza nti munnaabo ono abadde alina ekirwadde ekyensimbu ng'ate zitebamutawaanya era nga ku mulambo gwe tusanzeeko eddagala erimu ng'alabika abadde yakava kulimira. Omumyuka w'okusatu wa pulezidenti wa FUFA omukyala Florence Nakiwala Kingi awandiikidde ekibiina kya FUFA ebbaluwa ng'akisaba kisazeemu liigi ya sizoni eno 2020-2021 ekikopo kiwebe kilaabu ekulembedde mu kiseera kino. Nakiwala Kingi mu bbaluwa eno yeesigamye ku tteeka eriragira okuggalawo liigi singa ebeera ezannyiddwako ebitundu 7.5 ku 100 olw'embeera eba eriwo nga tesobozesa na liigi eno okugenda mu maaso. Nakiwala era nga yakiikirira Klabu za Uganda Premier League ku lukiiko lwa FUFA olw'okuntikko agambye nti kino kigenda kuyambako okukuuma abazannyi bano obutakosebwa COVID-19 asaasaanye nnyo ate nga n'amateeka agaliwo agatangira COVID-19 tegabasobozesa mpaka zino okugenda mu maaso. Kino kitegeeza nti singa FUFA eneewuliriza okusaba okwo ekikopo kigenda kuweebwa Club Express FC mukwano gw'abangi ekulembedde liigi ekiseera kino n'obubonero 58 newankubadde erina okuvuganya okw'amaanyi okuva mu Club ya URA mu
kifo ekyokubiri n'obubonero 57 ate nga Vipers ya kusatu n'obubonero 56. Bino era bijjidde mu kiseera nga FUFA yayimirizza empiira egya liigi eno egibadde girina okuzannyibwa olwaleero n'olunaku olw'enkya olw'okugondera ebiragiro by'omukulembeze eggwanga eby'okwekuuma ekirwadde kya COVID-19. Liigi ya sizoni 2019-2020 era nayo teyakomekkerezebwa ng'ekikopo kyawebwa Vipers ku tteeka ery'ebitundu 75 ku buli 100. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Bannansi ba Iran bafunye pulezidenti omuggya ngono Ibrahim Rais, omubuulizi w'enjiri, munnamateeka, omusajja atanywa guteeka era atekkiriranya na nkola z'abaceeruppe. Sayyid Ibrahim Rais Sadat nga ge mannya ge mu bujjuvu y'abadde ssaabalamuzi wa Iran era ebbanga lyonna abadde munnamateeka era omulamuzi, mubuulizi wa njiri kakongoliro nga tazannyira mu byamateeka era bamulumiriza nti yali omu ku balamuzi abasalira bannabyabufuzi 5,000 omusango gw'okuwanikibwa kalabba mu myaka egy'ekinaana. Abazungu bamwekoota dda era bamuwanda lulusu. Amerika yamukkaligako dda natti olwa lipoota ezitawooma ezize zimukolebwako ebitongole by'ensi yonna ebirwanizi by'eddembe nti abadde akozesa nnyo amateeka okulinnyira eddembe ly'abalala. Newankubadde guli gutyo naye ayogerwako ng'omusajja omuyivu obulungi amanyi okutaputa amateeka ng'ebbanga lyonna abadde nga ku lusegere nnyo n'abali mu luse olufuzi olw'oku ntikko mu nsi eno Iran. Mu Iran pulezidenti abeera namba 2 omukulembeze omusukkulumu era ow'oku ntikko ye Ayatollah ng'aliko kaakano ye Ali Khamenei nga yasalawo ekyenkomerero ku nsonga zonna ez'eggwanga. Iran yefugirwa ku musingi gw'amateeka ag'enzikiriza y'abashiya newankubadde waliwo ebigenze bikyukamu. Ibrahim Rais ow'emyaka 60 egy'obukulu agenda kudda mu bigere bya Hassan Rouhani afugidde Iran ebisanja 2 okuva mu 2013. Agavayo gagamba nti akalulu omukulu akawuuse buva kyokka okuviira ddala ku ntandikwa kigambibwa nti akalulu baakateekateeka nga balina ekiruubirirwa ekyokulaba nti yafuuka pulezidenti wa Iran addako. Kaakano ensi yonna erindiridde okulaba engeri gy'agenda okukwatamu ebyobufuzi bye n'enkolagana ye bw'eneebeera n'ensi z'abazungu. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Poliisi mu Kampala n'emiriraano esiibye ku mugomyo ng'egezaawo okussa mu nkola ebiragiro ebyayisiddwa omukulembeze eggwanga mu kiseera kino ng'eggwanga limeggana n'ekirwadde ekikambwe ki COVID-19. Abakulembeze b'abasuubuzi mu Kampala bawanda muliro nga bayombesa poliisi olw'emiggo emingi gyekubye abasuubuzi bannaabwe nga bagamba nti emiggo tekijja kumalawo bulwadde wabula basaanye bakwate mpola ate era basomesebwe. Gavumenti yakwongera amaanyi mu kujjanjaba abalwadde ba sikosel naddala ku bantu ba bulijjo abawansi mu kaweefube gweriko okulwanyisa ekirwadde kino okukituulira ddala ku nfeete. Bannansi ba Iran bafunye pulezidenti omuggya ngono Ibrahim Rais, omubuulizi w'enjiri munnamateeka, omusajja atanywa guteeka era atakkiriranya na nkola z'abaceeruppe. Bannaffe ge mawulire ekiro kya leero, tukwagala nnyo ku CBS FM webala okuwuliriza. Agundegunde maaso moogi.